platforms etulyogererako naye nga effe bali ne bakyali baffe era be bali wadde twafunayo ne bakyali baffe abalala abalodimu naye ate era twafunayo n'abalabe abalala so the same thing naye nga ffe bali. I don't know if it makes sense to you. Yeah. Thank you. Movie yafuluma Ugandans bali baagala okugirabako the documentary it's been ebweru naye bannayuganda they want to know the platform bayinza okugira ne bagiraba. Thank you. Twina film documentary eyo ba documenting abulamu bwange ne bakyali bange ne family na biki bye tukola okumala emyaka 6 almost 7 tena bakufuluma igenda kufuluma mu September just screening the promotional screening igenda kufulumizibwa Nat Geo National Geographic Channel naye beraga ensi yonna. So zino zolaba screenings etugenda is a promotional screening tugenda zikola omwaka mulambo tuzikoze since September last year tugenda zikola paka September wenafuluma okwetoloola ensi yonna so that enegenda okufuluma nga yakabizi filimu ezakabizi bazikola basooka zisudia no making sure ensi yonna yenna attention then ne bagirelease. Of course Dan Magic yajiddeko. I'm super excited. Akayimba ako amazima Nalumansi buli omu alowooza ye Nalumansi buli omu alowooza bagamba everyone is making a debate. Akayimba ako nga tukawadde analysis yonna okutandikira ku birthday wa Dan Magic analysis Nalumansi Nalumansi aloluze kubadda togwangamu bubuuzo busoko buchokoza. Anyway, Nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera ajja kwejjayo okitegeera mubeere bagumikiriza. I'll talk about the lyrics. Dan Magic producer anayogera ku music production naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa wabula tumakinga sure tukola oluyimba lucommunicating eri abantu ab'enjawulo. So of course that's a love song naye era luli philosophical and poetic. So nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo n'apikinga mu kyapikinga kakati gwe kyoba opikinzeemu kyekyo toli mukyamu. Njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza trust your instinct, trust your brain, trust your interpretation. Bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako naye nga Nalumansi yajja kwejjayo mujja mulaba at the right time mumuwa obudde. Sebo Dan Magic. Oh, well, now we're explaining it. It's a poetic song, it's a love song. It depends on how you perceive it. In most cases, we pay team producing our music, we give it a lot of time and we make sure we give our fans the best. Well, I've seen different reactions concerning that song. People were talking about the sound specifically. Some are saying, some called it bogus sound. To me, I think that kind of statement was uncalled before. And today I'm going to answer this for its very last time. For us as Firebase, or for me specifically, I'm not a normal music producer that many of you know outside there. I'm a revolutionary music producer and I know exactly what kind of sound fits what kind of message. For those who had different thoughts about that song, for those who had complaints, for those who spoke about its sound, for those who said that our sound is becoming monotonous, I'm gonna task them, or I'm gonna challenge them to go and listen to the big revolutionary sound from South Africa, the sound of Yvonne Chaka Chaka, the sound of Ayogedde, the sound of, you can mention all the top cream de la cream artists that were revolutionary by then, and you compare with our sound, and you compare with what we put out there. I mean, we know exactly with our team, I know the artist I work for,
I've been working with him for the past years, and I know exactly what he puts out there, and that is what we give you, our audience. Of course, there are few who are complaining about that, but next time I want them to use a sober mind while analyzing some of the sound in this industry. Thank you. By the way, maybe just to add on on that magic, I've learned over time that we know kusalawo lwaki okola ekintu ffe tukola ennyimba one zi communicating ate kirazi having attention tetuyimba just muntu kunyumirwa. As a matter of fact, abantu abatanyumiddwa luyimba olwo bensinga okwagala, njagala nnyo nnyo abanyiiga kuba kitegeeza ntegedde. You know, I understand that magic were very offended kuba undermining a production ye naye nze njagala kukongratulatinga kubanga you know producing oluyimba ne lufuluma mu ssaawa ebbiri ezisoose nga buli critique amaze okuwa analysis. What more do you want? You know, that means it has communicated. Making sure buli omu awulira oluyimba olwo ate abawe ne kirowoozo kye mumujja okutegerera nakyo buli awo kinabayamba okumanya Nalumansi yani oba banalumansi bebani ku luyimba olwo lwennyini kibuuzibwa nti ku luyimba olwo lwennyini omuntu ayinza okwebuuza lwaki Nubian teyabaddemu ne layini ate nga tukimanyi muyimba babiri ebiseera ebisinga. Si buli luyimba nti nina odduweeramu n'ate era owuliriza ennyo oyinza okuwuliramu eddoboozi lyange. Sometimes seetaagisa kubeera ku buli luyimba kubanga n'ennyimba zonna era okubeerawo tuzikola nga ttiimu. Oluyimba lugenda okufuluma nga lulinamu emikono mingi. Kati for this specific song mulimu omukono gwa Padde, Jaja Padde producer, mulimu omukono gwa Tony Holtz, mulimu omukono gwa Dan Magic, mulimu omukono gwange, mulimu omukono gwa David. Nti kino ekintu tukikola collectively nga team, so ekintu kigenda okufuluma ng'abantu bangi nnyo abakitaddeko emikono gyabwe. So in one way or another neweesibeeramu ng'eddoboozi lyange liwulikika, I'm part of that project. Okay. Nsanyusa okubeerako wano nammwe. Ndowooza eno eFirebase 2 and 2. But tetuweddeeyo naye when I look at Firebase engeri oluusi gye musirikamu muteekawo eddibu ddene ku entertainment y'eggwanga Uganda. One, for starters, njagala otunnyonnyoleeko Bobi Wine. It is to public knowledge, buli omu akimanyi nti gavumenti eno tekukkiriza ku stage, but kinaakoma ddi eri bafaaniro abakwagala nga gw'omuntu. Two, Nubian simanyi oba ne ban yo naye mweri. Three, I'm sure you miss stage, but to what extent? Thank you. Yeah, kyosembezaawo ekituufu. I miss stage. Kuba ffe tuli ba artist bola. Tuli ba artist ekyo kye tukoze obulamu bwaffe bwonna bwonna. Naye ate twazuula nti artist si wakuyimba buyimbi kunyumirwa, wabula asobola okuyisaawo obubaka nnyo, asobola okukola ebintu ebirala ng'akozesa eyo influence neyo attention neyo afollowing abantu naddala aba bulijjo gye bamuwadde. So yes, tuli ba artist tumisinga stage. Wano we tuli olwaleero twakolawo nga wakupafomingira yemu ku venues ezali owned, ndoza venue yokka yali owned by an artist designed to art. Naye kati myaka gimuseka nga tetukkirizibwa kukola show awatali nsonga yonna, you know. Mumbuuza baani eneekoma ddi. Nkyenjagala omanye nti okubanga siri ku stage tewaliwo tteeka lyonna lyonna, just bankolako fujjo kubanga balina emmundu nebajja ne bagamba gwe tojja kweyagalirawo, tojja kuyimba music wo, tojja kusanyusa bantu.
so bali mukunkolako fujjo kinaakoma ddi ng'omukozi w'effujjo awanguddwa. Ani ankolako effujjo? Museveni. Lwaki ankolako effujjo? Okubanga ayina emmundu, era singa talina mmundu okitegeera. So kinaakoma ddi? Kyetulwanyisa okukoma. Ne bwe mulaba nnwana n'emikwano gyange gyonna tulwana kugyawo buno butali bwenkanya. Naffe tufune eddembe lyaffe okola kyetunyumirwa ate ekibeezawo ne famire zaffe ne tiimu n'abannaffe abalala bangi. So ekinaakoma nga bino biwedde. Obuuza Nubian Lee naye ali ku bbaani, Yani Magic n'abalala. Munnange bwe twabuuka ne tugenda tugenda kuyimirira ku mazima twali bangi nnyo abo mukwano titwali justifika n'emikwano egimu bambi ate obasaasira ne bafunamu okutya era bo tebayimirirawo. Naye abo bonna abayimirirawo nange nga bayimirira ku mazima si just kubeera mu bubeezi tebapafominga kyokka. Ono Dan Magic ne Nubian Lee bamala emyezi 7 mu komera nga tewali musango. Ono musango gwe ya endosinga kubeera president. Ono musango gwe yali kyali wange bamusanga nange nga tuli campaign. So ebizibu byagenda bigwira bakyali bange n'abalala nammwe byabagwira lwakuba temumanyi. Mwe muli ku Facebook, mwina Facebook era mwina kozesa PPN ebira bifaanana bwe. So munnange naawe oli bwotyo lwa butakirondoola. Ekintu ky'okubuuza nti before nga tunnagenda mu politics tukimanyi ebintu byaliwo, but Bobi Wine wafuuka bizinensi e Kampala, ayagala okufuna erinnya nomba Bobi Wine, ayagala olya ssente za gavumenti. What do you think about your name and vis-a-vis in money exchange, your business? First of all, it's not about me. Tekiri kunze siri wanjawulo kufaanana bannange abalala bonna. Just namanya kyensobola okukola nensalawo nenkikola era nekibuusa abantu bangi nyenye. Omuntu atufuga yali yasiruwaza dde abantu, yasooka n'akufugaza bonna abaasoma baprofesa abaani n'atunula ni agenda okunywanyisa n'amunyiga, abalala yabatta busi, abalala n'abasiranya, abalala n'abakompromisinga, abalala n'abazisa emisango nga buli bwovaayo okwogera amazima nga kugirako abagonya omusango gwe wazza ng'oyasirika. Naye kati neesanga nga nze tanyinaako kakwate. Emyaka gyange gyonna egy'obuvubuka talina wayinza kugirayo nti Bobi Wine yazza omusango guno yakola kino yakola kino. So nantya nnyo ate bannayuganda ne bampagira. So kati n'abuuka nze ekigendererwa kyange kyali kyakulaga baana bageto nti muli baakabi oba owakanya olaba kyeva nagamba ebigambo oba owulira biwakanya eyo labira ku Kyagulanyi. So kakati bwe nayimuka baana bageto bangi ne bayimuka ng'engeri yokka gye basobola okukola ya mirundi ebiri. Esooka yakugulirira banno nogamba ogeto ani mukwano gwe ne baleeta buchamani kwata sente genda ogereboto ani ne baetoola mikwano gyange gyonna. Naye ate najja n'ebintu bibiri, ekirungi n'ekibi. Nalaga ensi nti industry yaffe y'amaanyi, kati nayo ne bajataakinga ne baba compromising. Ate bannange abaali kye babuuse bo ne batunula kumpi. Nze nga njagala batwala mu nsi ensuubize bonna. Wano olwaleero singa mwena kati eno interview mugikoledde mu State House nga muli ba artist naye nga muze wali ne baba checking ne mujja ne mulaba kyali wammwe nga president ne mu interviewing. Naye bakozesa mmwe kennyini kubanga Malcolm X yatugamba nobody can make you a slave unless when they use you. Abazungu bajja wano okutuwamba bakozesanga abaddugavu bannaffe ne bafuna mwani alina influence wano genda olwanyisa oli mwanga genda olwanyiseko abaleba n'ebirala bifaanana bwe. So nena kyemalira akozesa abo ba artist banno abalina influence, akozesa abo bantu banno abalina influence, akozesa abo ba bloggers, akozesa abantu abali influential. So weesanga ng'okulwanyisa Bobi Wine mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga Bobi Wine agoba oli eyababba. Nja kumaliriza nga nkuwa analogy eno nti bwe tubeera nga tulina ssente zaffe omuntu n'azibba, tulina ekisawo wano kyaffe n'akikapa n'atandika ne tumugoba ajjamu obw'omutwalo ng'agenda asuula. Kati bwe muba abasiru mudumira ku bw'omutwalo omwo yengadduka okigera. Kati nze mulemeddeko mukufata bakyali bange baali badde banyambako okufata Museveni tumusuuza eryaffe, bo bali mu kugujubalira
ebinyama nakwatayo anze kasita nfunayo ekyetaano abamu batuuka nogenda anze Bobi Wine mumpe etaano jamulabisa nze mpaayo kukadde 10 jamulabisa bwekityo so bwe bateeka kunafuya wayingira butereevu mu by'obukulembezi bw'abayimbi era tebwaliwo because Robert Kyagulanyi ebikola ki yabiyingiramu owaendosinga saha ng'ate saha bw'oyaawo era ekyo ne kisigala nti ne gavumenti beeyagala osanga be baba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga ye bafudde kimuli all these years. Olina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association obukulembeze waayo bwagitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Siika Kyagulanyi yali first chairman of president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lwetwasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Tulina kuyimba luyimba nga tusazeewo, tulina kuyimba ku topiki eno n'ebirala netugezaako kirwanyisa. Of course Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo naye omuntu agezaako bakuma nga muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula era ekibadde paka olunaku lwaleero yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale temulina kufukamira sali musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda beyasaamu ekyo kyobugagga kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu